Kati wayise emyaka 7 kyali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi attibwa kyokka nga bamumiza omusono gye buli ono poliisi tebagwanga mu buufu. Buli mwaka wateekebwawo omusomo okumujjukira ng'olwaleero wabadde oguyindidde wano ku Serena ogwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu kitongole ekiramuzi n'abafamire y'omugenzi era ng'omukulembeze w'eggwanga yabadde omugenyi omukulu. Pulezidenti Museveni ategeeza nga Abatta Joan Kagezi bwe bamanyi obulungi wabula nga bali mu nsi gy'atatuukiriza. They were seen clearly. Why not publicize it and you embarrass those who are harboring them? If these fellows, because like I heard that one of them was living somewhere. I know he was living, because you know your theater actions of lawyers. I don't want to talk because there is sub judice. So I don't know why you called me here, because I can't say anything. Museveni agamba kibadde kisoboka kubakwata baleetebwa eno olw'okutya okubasaba kalabba wakiri bawozesebwe mu nsi eyo. Why can we not say, you try, if you don't want to bring this person here, you try him there? Tell me what is the problem. Sometimes when they don't want to extradite an offender because if you have a death penalty in our laws, then they don't. Okay, you try him there in your. And sometimes we can do that, Your Excellency, but I think it just depends on what relationship, what treaties we have with a particular country. Yeah, but we bring it up because now the people of Uganda are demoralized because somebody was killed and it appears as if we don't even know the one who killed the person. Omusomo guno gutambulidde ku mulamwa gwa kusalira amagezi ekizibu ky'okukusa abantu nga batwalibwa mu mawanga g'ebweru okukola ku kizibu kino. Museveni ategeezezza ng'ekibonyabonya bannayuganda okutuuka okukusibwa bwe kiva ku butawuliriza amagezi g'abawa ag'okwetanira ennima ey'omulembe okwenyigira mirimu gy'obuweereza oba service sector n'okutandikawo amakolero okutondawo emirimu. This topic, I didn't know that you are talking about this topic, the one of migration and all this. This is because people don't listen to the NRM message. We can create 50 million jobs in agriculture alone if the families who have land listen to our message. But people don't listen. It's very busy with other things. Museveni yali asuubizza okukola ku nsonga ez'enjawulo eziruma abawaabi wa gavumenti naddala ku ky'emisaala emitono kyokka nga bakumala kubasisinkana bakkaanye ku ngeri gyekigenda okukolebwa. Yadde nga bano bavuddeyo ne beemulugunya ku nnamba yaabwe etemala, Museveni agamba eky'okubongerako kyakugira nga kirindako. If you mix it up with expansion and so on, you will not survive in the royal triangle. So, yes, they will be overworked, but somebody with a full stomach can work hard. Bw'atyo yeeyamye okusasula obukadde 5 bwe yasuubiza okussa mu ssaako yaabwe. Tuli basanyufu nnyo era tumanyi nti bannaffe abadde bagenda okwewola ssente ne bazifuna ku interest ya waggulu tebajja kusobola okufuna okwewola ka ssente ku interest esaamusaamu. Byonna ebyowulidde abyogedde ate tukkiriza nti tugenda kusanyuka nnyo, embeera ejja kukyuka. Omusomo guno gw'okujjukira Joan Kagezi gwa mulundi gwa 5.